mother's heart. Obadde okimanyi nti osobola okufuna event planner and manager okuteekerateekera omukolo gwo gwonna kati osobola okumufuna nga mulokole obutafuna stress yonna. BGPevents be bantu abatuufu oyagala cakes, ebifaananyi ebirungi ne vidiyo, motoka z'abagole mu bika eby'enjawulo. Jangu tukuyambe, tukola decoration ali ku mulembe, tulina bridal gowns ne changing wear, obutebe, tents, abafumbi abalungi, saako PA system, ekyuma ekisunsula obulungi. Ate nga tukulira ne budget y'omukolo gwo ejja mu nsawo yo. Saakuba ashers baffe abali smart abataswaza mukolo gwo n'abogezi b'emikolo abalungi bakatumwa, ate nga tusobola n'okukufunira reception y'omukolo gwo. Katoyagala suuti, makanzu agatwalibwa ku buko oba gomesi, tubikufunira ku bisale ebirungi. BGPevents bwetegeka omukolo tukuletera n'abayimbi abasanyusa abagenyi bo, saako okukola selection y'ennyimba ezigendera ku mukolo gwo. Esimu 07758683 oba tusange Facebook page yaffe oba Twitter, YouTube ne Instagram. Blessed Charles, Blessed Gospel Promotions. BGPevents, twewaayo for excellence, flexibility, time, integrity and hard working. BGPevents, likinga, subscribinga, oba ogoberere era oyanirize n'omulala. Byonna bya It's just on the beat. Tubane embeera ze tuyitamu abange ng'oluusi zinyiga, n'oluusi natuuka n'okwemulugunya bw'oba walekebwa. Ze wali waluusi lwenzigwamu amaanyi naye nina erinnya, omuyaga ne bwe gujja gw'amaanyi nze nina erinnya, omulabe ne bw'annumba mutumbi nina erinnya. Kati laba sikyatanze binnumba kuba nina erinnya. Bingo banza sitawana kino emisanve gya buli lukya egijja gyenyiga mirimu gyange nkazi b'endwadde z'okumukumu ezita tuba n'embeera ze tuyitamu abange ng'oluusi zinyiga.
kucha kwa manyi nze nina erinnya omulabe ne bwannumba mutumbi nina erinnya kati laba sikyatanze binumba kuba nina erinnya Jabingo banza sitawana Jine misanve jabuli lucha Ejija jenyega mirimu jange Kazi bendo adezo kumukumu Ezitawankanya bulamu wange Bana balaba baneri jako Bubazi bikira mikisa jange Moita mundu yange Mukumi wange Ono murani wange Ampanirira angabirira antuma evanese Yesu 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 kumanyise ekitufu ekindi munda mu mutima nkuze ondaba okuze nkulaba fembi tukuze nga tweraba ekyo tekimala amazima wegali egande sentinatina uliriza nzakwagala kumira kunze nzakwagala balala balimba nzakwagala lemera kunze nzakwagala balala balimba mubalungi gwe wasuka kutuuma erinnya kinze manyise abalala bonna nti obasinga oli mukulu mbitiibwa osaana okutijjisibwa toli muto naye kiŋŋwanira okuwembejja ekyo tekimala amazima wegali gegande sentinatina uliriza
ki tuwulira abaana okusanyuka kuyimirira bategaki ekikozi bataka banange bano bazungu benyini lengere kijja amange balina omukyala balina omwana bana buli omu asikuse kyenyini esanyu otegeki okuliya Are you ready? Yes. Best man kulegera. Ekibiti kyali mu kyange. Woo. Yes, Samuel. There you go. Embaga y'omwaka ogirabye. Kumba mutegeki. Tuli mu kintu. Sagala kutegeka. Olo omukyongo. Otuletera omukyongo. Yesu Mukama Katonda. Lengera waka. Abange. Best man, teka mu ekyange. Lagabandi esanyu. Ladies and gentlemen. Ladies esanyu. Yeah. Woo. Yeah. Hey, baby. Hey. Yes. Waliko mkono tulabe waliko mkono mafunyo mdigiruga bakulu style abasajja tebanyiga ne bagawo mwana ibannamula bidde nga asosola
Yesu asalamu. Abakristaayo bonna mwe kabaniriza ku mukolo guno. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ngeze mpulira gikomya mukubo banange gikomeza mukubo. Ate banange mukama yebaziwe. Banaye bwenna mwe bali kujja. Yongera okwaniriza kwakuliraanye. Mukama bali kujja. Mukama yesu haifa bali kujja. Tata Paulo, tata Pata, mwemanyi, muli wano mamanyine. Banange. Aha, kama musumba, mwe bali kujja. Nchaandokoka. DJ, mesiba bajja kunkuba amacupa. Okukuziza muli bafumbo benyini tuli mu byakweraga tuli mu byakuyamba pezi balikumatira kubanga wumatira kwekitwala ekyesi yaffe kankole ekyo kyensinga okumanya nzera nina kitomere teweteeka ku presha oyomba n'abawala banyotanisa kitegere Basaba banyabo njagala kuba obujulizi olwaliro ng'ensi yonna yonna ewulira. Mukama nnyambye mwenna abamanyi n'abatamanyi mwe muline musumba leero waali ajja kakasa obujulizi buno mu ggulu. Njagala ojjulira Mukama Katonda nze lwakubeera nange nnyina okusoomoozebwa bw'otaseka bangoba. Ndaba nno taata wange wanneetegereza olaba osese munkubireko engalo. Kale basaba ne banyabo. Right now, njagala okubeera ate nga nyaniriza baganda bange ba fountain performers, but we're within 3 minutes as I bring back that. Check 1 or 2, 1 or 2. Katonda w'obuyinza yatuwadde omukolo omulungi bwe guti. Katonda w'obuyinza yimba ntya nga simwebaziza oyo. Katonda w'obuyinza wekoona ku ngoma oluganda lwenyume. Katonda w'obuyinza natuwulire ku kalulu ka jeni. Katonda w'obuyinza tweyaze tweyaze ffe. Katonda w'obuyinza Katonda w'obuyinza tweyaziza omukolo gwaffe. Katonda w'obuyinza tweyaze 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 ffe 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 Katonda w'obuyinza wamma mimi na wewe nageni wa mulembe nnyo wamma mimi na wewe nageni wa mulembe nnyo abagenyi baffe muli ba mulembe ddala nageni wa mulembe nnyo mwebale kujja mu bujja bange kalungi wakati nageni wa mulembe nnyo abatimbi baleero muli ba mulembe ddala nageni wa mulembe nnyo abagenyi baffe muli ba mulembe nnyo nageni wa mulembe nnyo bamama mwe muli ba mulembe ddala nageni wa mulembe nnyo batata mwe muli ba mulembe nnyo
Right now, full swing, full dose. Mr. DJ, Zako Perez of one over. How many of you have to see them again? Everything you put your hand on. You said to be a boss. Amen. Amen. Every hustler gets more. Ladies and gentlemen, right now, I want to bring in Abakuru. Hey, abaisiki abakuru nabojo pale mkulengeza ngena jiga ndachasato kale osaba nyabo ndabala kubala tenga deto mu kijogudako okwabana abana bomulenzi ate abavubuse abeno mu digito banombula kalevu lengera mani yeah yes right now Wadi. If you wanna see me, Lega la mani. I'll never leave your side. Makiachoza boroza. Shona tafuka. Onaweka. Lengera waka. Saburu mianjia na saburu mianjia. Nitakecho siko zile.
akina mishangao sasa ya mapenzi nataka kuyaeleza Yenombanga tena waiteni Seringiza abana beringiza sitaki mapenzi nataka jipongeze Yala maso ya let me tell you baby Omwana kese nebuka kumboka mwe bwati nekuba akafana nyinga singo namwelipo ngasingo omuntu yesigana badaweza kilo ojetegerisi kilo 10 aha ayya kali sas oyo ya simula Okay. Hey! Bane mukolo best man nemetu mungaleza amanyi. Ya. Bane mukolo gwe mwaka. Guno gwo mwaka ogurukwijja. Oye tukulu guno busi. Esigwa guno. Gukwasira emyaka ebiri. Bannange. Guno naguli 2023-2024. Wallahi. Mukama yebasiwe. Amina. Ladies and gentlemen. Cheche chenyini. Without wasting any more time. Tubalete. Njagala okubalaga ku bimuli ebitebibuukira wa bulijjo. Ebitulesera hano. Nammwe mujja kumanya nti bifaagana. Mr. DJ! I'm bringing in the mouth! Benisa babati twena seja. Twendera kwenda kuswira mukasi ono. Tubatangire. Apatretie kibuli. Yes. Tuwekeke sita toro. Chile mkilas. Mwimuke batangire mukole mwiswire. Ya. Sikiri mstari. Ya. Mwetekeki. Tuwele kalai. Hamukuwa. Hana tunatabakara. Hana kusema tunatabakara. Ya. Olukalo. Kani itangira. Yes. Murume wa Sabasajja. Murume wa Kabi. Mwetekeki. No. Ya. Au. Cool. Murume sani. Ya. Hey,
Yes. Let's go to Kampala. Bas. Esa wendo basebole banyabo. Nsaba menye teka limu. Njagala okuwa omukisa buli alina iPhone njokuba ekifaananyi kyogoteka ku WhatsApp right now. Bas. Hello guys. Madakika emu bondi ibiri icho kyerisani kyabwe ngoina iPhone yangu. No kabiriti nyabo. Kale
n'aba Nokia mujje. Bas. Nokia. Tuko izera nakoka. Oyo ni ngambe Nokia. Nimupe. Uri yakwina kasemo karo kakwatera hara. Hijo sibo mbole kisani. Kuba. Ukiteka Akakainda guys. Sawa kweli wa hello guys. Yeah. DJ Muziro wallahi Ochirali. bana bana bakikuba basale banyabo ekitufu kiri nti ngetuna bagenda maaso ife mu lujja luno tusaamu Katonda ekitiibwa saatera ne Bayibuli tulungamya okusaamu ebitiibwa obukulembeze obw'amawanga gatubeera wangi njogerere wano bayagala kunkwata katambi bulijjo neegomba okundabako enzo ono munnange tuva wananzise kale Mr. mukulu munnange ali awo ku nsonga ye agenda kutola amasaba bane tutudde ku abiri ffenna tusseemu Katonda ekitiibwa nsaba tudde ku abiri ffenna tusseemu Katonda ekitiibwa tugenda kufuna anthems nganya tugenda kufuna balokole anthem Toro anthem Buganda anthem Uganda anthem. Thank you very much. Yes, only one You are watching BGPTV, the Father's Heart. Tekulina buyini kw'omukisa gwa Mukama kwampadde nkimanyi. Obadde okimanyi nti osobola okufuna event planner and manager okuteekerateekera omukolo gwo gwonna kati osobola okumufuna nga mulokole obutafuna stress yonna. BGPevents be bantu abatuufu oyagala cakes ebifaananyi ebirungi ne video motoka z'abagole mu bika eby'enjawulo jangu tukuyambe tukola decoration ali ku mulembe tulina bridal gowns ne changing wear obutebe tents abafumbi abalungi saako PA system ekyuma ekisunsula obulungi ate nga tukulira ne bajeti y'omukolo gwo ejja mu nsawo yo saakuba ashers baffe abali smart abataswaza mukolo gwo n'abogezi b'emikolo abalungi bakatumwa ate nga tusobola n'okufunira reception y'omukolo gwo kati oyagala suuti makanzu agatwalibwa ku buko oba gomesi tubikufunira ku bisale ebirungi BGPevents bwetegeka omukolo tukuletera n'abayimbi abasanyusa abagenyi bo saako okukola selection y'ennyimba ezigendera ku mukolo gwo. Esimu 07758681 oba tusange Facebook page yaffe oba Twitter, YouTube ne Instagram. Blessed Charles, Blessed Gospel Promotions, BGPevents. Twewaayo for excellence, flexibility, time, integrity and hard working. BGPevents, likinga, subscribinga, oba ogoberere era oyanirize n'omulala byonna bya obadde weebuuza omuntu asobola okukwasaganya omukolo gwo ne gunyuma nga tofunye na stress. BGPevents be bantu abatuufu bategesa emikolo mingi ate nga tebasosola omuli embaga okwanjula obubaga obutonotono obw'enjawulo. Blessed Gospel Promotions and Events era bategeka ebivvulu crusades conferences zisemina ate nga bapromotinga n'abayimbi n'ennyimba eza gospel yekka. Balina ba ushers abalungi abalokole abataswaza mukolo gwo bakolera selection y'ennyimba z'oyagala eza gospel gwazaagala ku DVD
CD oba ku ka flash. Oyagala nnyimba za mikolo za Christmas oba za kabagako, zonna bazikuselektingira. Batuukirire gwayagala audio oba video production, music direction, okuwandiika ennyimba. Oyagala sindika message nnyingi, bakola graphics ne designing. Balina ne ba service providers abeesigwa beweetaga ku mukolo gwo. Blessed Gospel Promotions and Events bw'obawa omukolo gwo tewejjusa. Gwabaagala bakubire ku ssimu noti 775-886-3 obagenda ku Facebook page yaabwe Blessed Charles, Blessed Gospel Promotions, BGPevents, Excellence, Integrity, Time and Hardworking. Heart. It's just tuba n'embeera ze tuyitamu abange ng'oluusi zinyiga n'oluusi natuuka n'okwemulugunya mbuba walekebwa ze wali waluusi lwenzigwamu n'amaanyi naye nina erinnya omuyaga ne bwe gujja gw'amaanyi nze nina erinnya omulabe ne bwannumba mutumbi nina erinnya kati raba sikyatanze binumba banina erinnya Jabingo banza sitawana Jine misambe jabuli lucha Ejija jenyega mirimu nyange Kazi bendo adezo kumukumu Ezita wankanya bulamu wange Bana balaba baneri jako Bubazi bikira mikisa jange Moita mundo yange Mukumi wange Ono muranye wange Ampanirira angabirira ankuma era nesifa Yesu 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 Yesu
manyise ekituufu ekindi munda mu mutima nkuze ondaba okuze kulaba fembi tukuze nga tweraba ekyo tekimala amazima wegali egande sentinatina uliriza nzakwagala kumira kunze